Allen Batamuliza y'omu ku bayizi ku ssomero li Bismarck High School erisangibwa mu kibuga ky'Emityana. Ono wa siniya yakuna wandimusubidde okuba mu kibiina ng'akola bigezo bye ebyakamalirizo ku ssaawa ekituukidde ku ssomero lino naye si bwe gubadde. Ono tumusanze ku poliisi y'Emityana ng'ennaku ebula okumutta. Oluvannyuma lw'okulemererwa okukola ebigezo bino, omukulu w'essomero lyabwe Henry Semakula bwe yabuzeewo ne ssente ze baasasula okwewandiisa ate n'atabawandiisa. Director registration waffe n'atatutwala ku gunti tetugenda kukola UNEB. N'abaana tetukoze. Muli bameka? Tuli baana 8. Abayizi bano 8 abali mu siniya ey'okuna mu ssomero lino li Bismarck High School Emityana, Semakula yabaggyako buli omu emitwalo 27 ez'okwewandiisa era nga yazibakuŋŋaanyako mu mwezi gw'okuna omwaka guno. Ono agamba nti emitima gyatandika okubaceekeera ku lunaku lwe babalambika n'okubateekateeka kiyite briefing okutuuka ku Lwomukaaga lwe yakabatema nti si bawandiise. Ne ku briefing tetwagenda, twatandika okweraliikirira ku briefing nga tetugenze. Index number yazituwadde leeti nga ate nazo si index number entuufu, yaziforginze. Yatugayo ku Saturday ng'enkeera Sunday nga ku Monday tukola luuzi. Twasasula nti mwami yakumukumpira ku Lwokuna n'aŋŋamba sindika omwezi tubateeketeeka enkeera ku Lwokutaano konti kati Olwokutaano omwana n'akeera wano yejja baasirawo tebalaba ku mukumu oyo. Jjajja atuteekako wambu agenda mu UNEB twagenza okukizuula nga tetulinayo na integrations ku UNEB. Mu kulaajana bano batutegeeza ng'omukulu w'essomero lino bwazze nga babuzaabuza okumala ebbanga eriwerera ddala. Yalidde ssente zaffe teyaturegisitalinze yagenze kyokka bamukweka tetumanyi na gyali. Kyokka bwe bamukubidde essimu eggulo yagambye tugenda tuula tutuuse nga tetugenda tuula. Obukumpanya buno bano bagamba nti bwandibanga bwe bagoba n'abayizi abasinga mu ssomero lino anti kati lyonna awamu teriweramu baana 6 nga kwakuli n'abapadde bagenda okutuula ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna 8. Kuba kati mu kusooka twali bangi naye tugenza otutuula essomero kati abaana enamba oba tuli 5 essomero lyonna bajjako mpola mu baleese leeti registration ezo ze baleese tebazibaddiza. Yatuggyako ssente za mooko ne tukola mooko tebaamumakinga n'amala na practicals tetwazikola. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala atutegeeza ng'omuyiggo gw'omusajja ono bwe gwatandise dda. Ono agambibwa okubanga director, yakolanga head teacher, yakolanga basa w'essomero, yakolanga omufumbi, ate yakolanga askari. Ate ye Prosper Mwanjuzi amyuka RDC w'Emityana ategeeza ngo no bagezezzaako kumufunira ku ssimu ye kyokka olutegedde nti aboogera naye baabuyinza essimu n'aziggyako. Tugezaako nnyo okumunoonya naye amasimu ge atufasi gabaddeko kati n'agaggyako wategedde nti byonoonese. Bano babadde bakyasinda ennaku ebasanze ng'ate bannaabwe abalala mu disitulikiti emu nga bajaguza olw'omutonzi okubasobozesa okutuula ebigezo byabwe bino. Tusookedde ku Mityana Standard Secondary School Kagavu ng'eno omukulu w'essomero atubuulidde nti ebigezo bitandise bulungi era nga n'abaana babateeseteese bulungi kale nga basuubira birungi byereere we binaakomerawo. Ebibuuzo byatandise bulungi olwaleero era abayizi tubateeseteese mu ngeri ennungamu tubawadde buli kyetaagisa kyonna okusobola okuyita mu bibuuzo bino obulungi. N'abayizi be tusobodde okwogerako nabo batuwadde essuubi nti beeteefuteefu okukola obulungi. Nsinga kuyita obulungi kubanga era abasomesa bange bansomesezza bulungi. Neetegese bulungi kubanga mbadde nsoma ebitabo neetegese bulungi kubasinga wano kakati. Abaana baffe bali confident bekkiririzaamu. Ate yo ku St Elizabeth Girls Secondary School Mityana abayizi tubasanze bakamaliza ekigezo kyabwe ekisooka era bonna akulira essomero lino Sylvia Namabidde basuubira birungi byereere. Okusinziira ku bayizi abasomesa baabwe bye babasomesa byennyini bye basanze mu kibuuzo kino. The first paper is geography and it was very, very good. The paper has been good, the paper has been fair, everything was not new. Netwebaza Mukama tekibadde kibi ekisoose. Empigi tutuuseko mu Mpigi Mixed Secondary School eno abasomesa beemulugunyiza ku ngeri ekitongole ki UNEB gye kimyumyuddemu amateeka ag'okukuuma abayizi obutakoppa. Tebugayikiriza calculator erina okubaako cover omugambo omwana agiggyeko tekirina mawiri ndabanga bataddewo embeera but my students baplayinze cool. Kyokka bano bagamba nti bamalirivu okukola ebigezo bino obulungi kubanga beetegese bulungi.
ni Kaisha Mweno finga wa second year tuwede nyangu kubanga twayigira kuba first year kye bakola era tubasuubiza ezokka omwaka ogujja 2026. Ku St. Bali ku Dembe Secondary School Mitala Maria tusanze abayizi beteekateeka kuyingira kuwandiika kigezo kyabwe ekisoose ekya geography. Sooka okwebaza ddala basomesa batusomesa kuba tusanzeemu nnyo bipya biri awo tetubisomye. Nekyatwebaza director waffe afuddeyo Mrs. Najjuka Annie webale nnyo mukwano. Ebigezo bituuse mu budde by vigilators baffe webali bonna ne scout. Embeera y'emu yeerabikidde ku Muluza High School nga nayo abayizi bewera kuyitira waggulu. Kwa byonna bye twasoma byonna bye batusomesa byonna nga bwe twabisoma bye bize mu pepa. Era tusubira ezo kazokka. Ebibuuzo tubifunye mu budde era babitandise mu budde. Ate Masaka abasomesa abaludde nga bali mu kwekalakaasa bawummuza okwekalakaasa kwabwe okuwakanya gavumenti okugaana okubongeza omusaala ne bagenda okuuma ebigezo bino. Abubeka Miyingo akulira essomero ly'Kikungwe Secondary School wamu ne Ahmed Muchibi owa Masaka Secondary School basanyukidde enteekateeka ya UNEB ey'okubatuusako ebigezo mu budde ne bitandika mu kiseera ekituufu. Ffe abakulu bakikoze bulungi era tulina bainvigilators abamala tewaliwo essomero lifunye buzibu obwo mpozi nga kiri walala. Era omulimu gwabwe bagukoze bulungi nnyo, abaana baffe bategekeddwa bulungi bajja kukola bulungi. Omwogezi wa poliisi Masaka Twaha Kasirye agamba nti bo nga poliisi bakola butasamuka butasamwoyo okulaba ng'ebikolwa by'ekukoppa ebibuuzo tebibaawo. Ekikolwa ekyo kimenya amateeka era yonna gwe tunaakwatako tujja muvunaana ng'amateeka bwe galaze. Mu disitulikiti y'e Lwengo essomero lina Katete Secondary School erisangibwa ekyazanga lisanze akaseera akazibu okutuuza abayizi okuggwera mu bibiina ebyateekateekeddwa olw'omuwendo gwabwe okuba omunene ddala. Enno abayizi tubasanze bagumbye wabweru okumalira ddala ekiseera ekiwera era n'ebigezo bitandise kikeerezi. Newankubadde ebizimbe ebimu ku bino bibadde bikutte mu mbinabina tekirobedde bayizi kutuuzibwamu era kino kireesewo okutaataganyizibwa mu kusoma kw'abayizi abali mu bibiina ebya wansi anti baggiddwa mu bibiina byabwe ne batuuzaamu bano. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Hamza Kabuggu bamaze ebbanga nga beemulugunya n'okuwandiikira bekikwatako okubongera ku bizimbe kyokka nga beesulayo gwa naggamba. Okuteteagana kwaffe buli lwe tutuuka mu kaseera akafaanana bwe kati lesoni zisigala wabweru zo tusobola kusomesebwa bulungi olw'okuba ebibiina tebimala. Essembabule mu masomero ge tutuuseeko kwe kubadde ab'Akawanda Church of Uganda nga bano basoose kubiriza abayizi okugoberera amateeka g'ebigezo nga tebannayingira mu bibiina. Enno abamu ku bayizi batubulidde engeri gye beteekateekeddemu ebigezo bino. Tugenda mu pepa ya jogo naye nga nsobye nti kyensuubira nze bye twasomera bye bize sirina kutya mu mutima gwonna gwonna naye. Ate bwe tugenze ku Ssembabule Church of Uganda tusanze abayizi bafuluma okuva mu kigezo kyabwe ekisoose. Reverend Samuel Mbogo akulira essomero lino agamba nti tebafunye kusomozebwa kwonna mu nteekateeka eno. Embuuza y'ebibuuzo kakati ndala tereetera na mwana gulowooza nti ayinza okubba ekibuuzo. Ate mu disitulikiti y'Embalala okuva mu kkomera ekkulu Limbarra Main Prison abasibe 12 be batudde ebigezo byabwe era nga bano bonna babadde basajja. Okusinziira ku baddukanya ekkomera lino omuwendo gweyongeddeko bw'ogeraganya n'abaatuula omwaka oguwedde abali 11. Tongeddeko senior 6 nayo tongeddeko. Even the enrollment kutandikira mu senior 1 okutuuka mu senior 6. Ate mu ssomero Limbarra High School abayizi bakoze bulungi ebigezo byabwe ebisoose. Eno abatwala essomero lino obwedde bigenda maaso mu bibiina omukolerwa ebigezo babigoberera ku nkola ya kalimagezi oba ziyite computers. Ate abayizi ba Boni Council School Embarra baweze kuvaayo na buwanguzi bwereere anti bakakasa nti buli kimu bakirina. As candidates of Boni Council, we are very much prepared because we have had enough lessons. And also when I continue praying to God, I will be able to excel. Ebushenyi atwala ebyenjigiriza ku munisipaali Dan Mujenyi ategeezezza ng'okwekalakasa kw'abasomesa kwe balimu bo bwe kutabakosezza. Mu disitulikiti y'e Kamuli abakulira amasomero bakubiriza abazadde abasangiddwa nga tebannamalayo ebisale bya ssomero okufuba okulaba nga basasula mpola mpola ebigezo bigenda okudda nga bamazeyo okwewala okutaataaganyizibwa. Neno nayo abayizi be twogeddeko nabo batubulidde ng'ebigezo mwe basoose bwe bibatambulidde obulungi. I can't say it was that bad, so we obviously expect the good outcomes out of it all. We are glad by the grace of the Lord that we have done it. The teachers have done their part. Olunaku lwa leero
Abayizi bano bakoze ebigezo okuli ekya geography wamu ne biology ng'enkya bagenda kukola kya physics.